mbala msiza mwenna baganda baffe mwenna omuwangala kubeera nga mutulaba yenze Sakozi Farouk kakati ndi wano mu Maryland ndina omukyala bamuyita Mary Kiganda okitegeera ndi mu Maryland ye yagamba nze Mary kambeere ddala Maryland ekintu kibeere nga kiggweera ddala okitegeera bamuyita Mary Kiganda nga Kiganda lya taata lya bbaawo what's up actually Kiganda lya jjajja jjajja kubanga we twajjira mu America twali abaana 7 okay actually no twali bataano at that time kati munaye mu America olina okubanga okozesa erinnya lya kitaawo wano mu America nze najja Uganda nga singa waddeyo mu 79 we najjira wano noonya Mary Kiganda. You came here in 70 what? 79. 1979. Ng'entalo tezinnatandika ffe Mukama yatuwonya entalo ya 1979? yayo. Mary. Yes. Can I ask you? Can you ask me? Yes. What but, but in America it's okay to ask you somebody's age. I'm 55 to the grace of God. What? Kati emyaka egisinga ngimalidde mu America. You don't look 55. All glory to God. Nebaza Mukama. What? Ekyo nkyebaza Mukama. Naye ne jeans Mukama ze yawa mama ne taata. Era of course era kya Mukama. You came in America in 1979 nga Amina akyaliko. No, twajja wano ne family yange. Mama ne taata ne baganda bange twali bataano. And that was very rare at that time. Actually, kubanga era bana Uganda tebaliwo bangi mu DC, Maryland, Virginia. Okay. We all know each other. It was a very small community. Kuma tata yajjanga diplomat. Tata we yajjanga diplomat. Otyo. Naye kati abali suppose okuddayo Uganda in 3 years. Entalo bwe zaatandika ate wakyaliwo government. Ne tulemera wano. Ne mulemera wano? Ate nga atuba tewali government. Kati tuddayo how were we going back? Kubanga entalo zaatandika almost nga twakatuuka. This is another conversation. Conversation is another day, but no, yes, no, Mary, don't focus on me. Mary, no, yeah. You came in USA in 1979, right before 1980. It's not together. Right before 1980. That was Amin, Idi Amin. Idi Amin, Dada. Idi Amin. Daddy wo yali mugondi. Yali mu government? Yali diplomat. Yali diplomat. Era twatukira mu DC kubanga embassy eri DC. Yes. Yeah. So wajja ng'olina emyaka emeka? 11. Yajja ng'olina 11 years. 11 years old. 1979. 1979. You can do the math. Yes. Otegere ekintu. Yeah. So, omuntu okujjanga diplomat oba otegeeza ki? Because there are so many people who come nga ba fiancé, najira ku fiancé visa. No, and kati government bojanga diplomat, government ye Uganda ebe kusindise. Toza kukola mu Uganda embassy ngo ojidde ku bichupuli. Oboze ku fiancé visa. Okola mu Uganda embassy, Ugandan government you know okuweereza mu America over the diplomat representing Uganda and vice versa, right? Ebera diplomat. Yeah. Visa. Yeah, you are diplomat. Okay. Waliwo abagamba nti abantu abajjira ku diplomat bano. They have not made it in USA. They think each and everything is easy in USA. You don't hustle. Everything is free. Mbubi banguyira. But that's why you lose it all. Nemugamba nti our father made it, so we are here. Soko kilialinge gwe yajira ku diplomat. Tell us. Kale. Tell us. Sijja kulimba otwali diplomat nga tata kyali mu diplomatic office status. Ebintu byali byangu naye ni mwana muto. Kwa maze byali byangu kubanga wetwali Uganda nakulira Ntebe. Yeah. Nga tutambula ne mugana wange anzirako. Okuva Katabi okuva kubayita ababiri ne tugenda ndisomera Lake Victoria Ntebe. Buli lunaku nga tutambuza bigere kubanga all time gas we yabula. Nga tutabe enku tugenda ku luzzi tumanye emirimu. So obulamu tebwali bwangu so nakula obulamu nga diplomat nga otanafuka diplomat nga tukyali Uganda kali wetufuka diplomat. Yeah.
nga tweyagala okujja mu America. First of all, oli mu America. Nekigamba mikwano gyange ku ssomero nagamba gwani. Nga bungi tutambuza bigere. Abaana abasomera ku Lake Victoria nga bagagga. Okay. Naye bazadde baffe bali baagala the best education ne bagamba omanyi yadde gaasi abuze. Gaasi kategeeza fuel mafuta. Fuel, yes. Bagaita gaasi. Yes. Oyinza otubuuza faabe Kampala. Oyinza otubuuza. Ne bagamba gaasi kyati. Webale kuvvuunula. Yeah, so of course, even when I told our friends, kusomero, nagamba bani. Ngabamanyi there's no way. Yeah. Kubanga ffe twali abaana abaavu really in that school. Before the status of Tusoma the n'aba father. president, tusoma abaana abalina amayumba bali ng'otugenda mama nnyabo abaana nga bali bagagga. Okay. So when we came here, already it was like, wow, we have gone to heaven. Kati soko linde Mary. Yes. Taata wo nga tannafuuka diplomat. Yes. Ebintu byali bizibu. Yeah. It was just a ng'emirimu regular kitegeeza life. mu eyo time emirimu mwagiyigo gikola. Oh yeah. Mwakolanga Era emirimu. ekyo nkyebaza Mukama, by the way. Obutagwa mu status eno nga temumaze kuba haso. Yeah. Mwasooka kuba Nkyebaza haso. Mukama nti twasooka kuyiga mirimu. Taata wo okufuuka. Bwe yafuukira nga ffe tumanyi okukola emirimu. Kubanga ate omulimu bwe gwagenda ogwa diplomat. Nga lwakyali government. Ne bagamba mugende mufune emirimu. We don't know what to do with you. Taata tamanyi kintu kyala kyamanyi. He opened a business cleaning company. Ne tuddayo buto. The housing that was there, they have to pay for it. Hey, mama, a business bagitandikira wamu era nga mama ne taata bagenda ne bakola. Wamu. Emirimu emizibu. So it was almost like going back there. Twava, you know, kati muddamu ddala okukola. You know, but still twali era still a privilege though. Kubanga oli mu America. You have ekirungi ekya America. There's always a way. Most of the time, kasita weewaayo. Ate bazadde bange beewaayo. At that time balina abaana 7. They have to fit. Mwenna taata yabaleeta omulundi gumu. Actually batano. Abibiri. Bwe yafuna omulimu ku embassy. Ku embassy DC. Yeah. Mwenna n'abaleeta. Yategeera ekiddako e Uganda. Ate yali amanyi. Oyo yali Katonda. Allah. Yali tamanyi. Mwenna n'abayoola. Ate in those times that bw'obeera diplomat era ojja ne family yo. In those times? Yeah. Era twasangawo family endala. Ezajja nga it's a whole family. Okay. Naye Mukama yeyamanya ekiddako. Nze ekyo I've seen it now that I have my relationship with God. Manyi nti Mukama yabitegeka. Okay. Yeah. So we mutuuka wano. Mbagamba mbu we mutuuka mu abajidde ku diplomatic note mmwe. Mu abasinzo sumbuwa America. As America ebakubye emiggo, you don't know what next. You think everything is easy. You think everything is free. Oba mweyisa nga ba diplomati. Temwagala kola, temwagala soma sima biki ebintu ebitufu biri bitya. Abantu balina perception enfu ku bantu abajira ku diplomati. Kati munange diplomatic families ze nali mmanyi ajjukira ffe twajja 79, 80. That was a long time ago. Yeah. So nze bonna bemmanyi twali bakozi no matter what. Abajja kati simanyi sinza boogera kubanga so I don't hang around with them sinza boogerera. Okay. Naye for us because jjukira twakula tumanyi emirimu. My family is hardworking. My brothers and sisters are hard workers. Yes. Naye ekyo mama ne tata, they taught us work etiquette. Before? Yeah. Okay. So, no, ate nga mama ne tata also jukira nagamba the sacrifice I made sure tusomera Lake Victoria. Of course, at one time they used to be able to afford a driver nga atutwala. Naye gas bwe yabula, fuel bwe yabula. Then we started walking. But they were sacrificing anything. The important thing is hard work. Yeah. No, I should say God, hard work, education. You know? So, I can tell you none of my family members are on welfare. And if anybody's on welfare, one of course welfare, you know, or no kubanga in a desperate situation. Yeah. Desperate. Okay. Kubanga or that pride in you, like, wait a minute, I can work.
kubanga welfare yoyo gwe tukozesa somebody is working hard azuukuka 6 in the morning n'addayo eka 6 at night. Yes. We had that work etiquette at home. Naye ne wano ne family zetwasanga wano simanyiiko n'omu ali ku welfare ng'ate zaali at least 3-4 families, they were all hard workers. Kubanga ate naddala bw'omanya nti bw'otandika okukola mu America baaba osaasira munno ng'akola osaasirako ku munno n'abajjira ku diplomatic ate kati that's why mukama yagitujjako ndowooza mangu notandika okukola tuleme kukola ki egyo oba mukama yakikkiriza ekyo kibeewo. Kubanga tolina time yaki egyo nga nawe olina okugenda olumu tuva kubanga nasomera in a convent school e Connecticut. Kati bwe nva mubabiikira okusoma mu high school nga tukomawo eka for holiday naawe olina okugenda olumu noyamba maama ne taata n'emirimu okunoonya ssente z'omugaati n'amata ge mugenda okunywa mu nnyumba. So kati kye nayiga mu ekyo tu taata kye yali atukuutira education first. And whatever it is, for me, I try seriously. Nensoma ebitabo mu America. Musoma nammwe abajjidde ku diplomat. Andi kati diplomat ebyo byaggwaawo twafuna obutuuze eventually. Anyway, twogera ku bali abedda. Paka 2000. Betuliko. Naye nabo bakola nze bemmanyi. Aba 2000 okudda waggulu. My era. Ebyamwe sibisobola. Ebya 2000. Tomanyi okudda waggulu ng'oyogera. Abali diplomat. Families zetwasanga wano. Najja 79, najja 80, najja 90. W'okomotegeera kaabo. Bw'oyogerera. Benjogerera. Bonna bakozi. Bakozi? Kijja kitya okubanga muli bakozi? Naye kati bw'olowooza even in Uganda bwe yali mu myaka egyo. Ne Uganda sijjukira ki egyo ekyo kye tulina kati. Entitlement teri wano wokka. Entitlement njiraba mu bannayuganda. Bannange n'oweereza omuntu essente n'akubulira emboozi etali ntuufu kubanga lowooza nno yalina kutuula awo. Gwakola ennyo n'omusaasira n'ozimuweereza ogenda okulya nti ate teyabadde mulwadde. Eyo si entitlement. Ogenda kuba bo bakoze enviiri bannange zino bakoze enviiri. Bakoze enviiri ng'ate gwe tokola. N'enjala biki banyirira okusinga naye bakabirira nga bafe ennaku. Eyo si entitlement. That's entitlement. N'erigi. That's why anti kyenkugamba nti bino mbiraba even mu bannayuganda. So entitlement eyo it's all over. What generation cut? Eri entitled. Bagamba nti lwaki nkola maama sirina kubonaabona. Ani yagamba tolina kubonaabona. There's no testimony without a test. There must be a test to get a testimony. There must be a testimony. A testimony and the test go together. Test yeesooka testimony? You cannot get a testimony before test. Naye twagala test, twagala testimony. Praise God. Ekyange kiwedde. Tokikoleredde. Mary, olinga ngamba nti si buli abali self entitlement, abalina entitlement eyo n'ewaka gye bali. Bangi. There are many. I know personally. I experienced it. Definitely gye bali. There are many. So baleme kwekwasa nti abantu abajja aba diplomat balina empisa ezo. No. Kikatinga across? Yes, it's a generational thing. Najjidde ku visa asobola okutuuka wano n'afuuka. Ate nga gye bali kubanga era generation eyo mbalabye nga maybe omuntu abalwaniridde ne bafuna empapula green card lotto ne batuuka wano. Ne bakola batya? Bannange. Entitlement neekomawo. Entitlement ate tebagirese Uganda ojja nayo. Bajja nayo. Era n'osanga abamu tebaagala bw'abagamba okati olina kutandikira nga mu CNN. Nze baana batya nga nkola mu bakadde. Nkola ntya mu bakadde. Tekisoboka. Ndi mwana wa gundi. Wait. Onooli otya?
bwetyo bwe twatandika naffe Eh? nga nva mu high school mba sikoze ne mama ne taata 14 15 16 years old 17 nga ngenda bwetuva mu holiday tewali holiday olina kukola era ssente za family nazo zogenda kutwala nga pocket money ng'ozeeyo ku ssomero. Omuntu ajjidde ku diplomat eggwako didi status eyo eggwako oba esigalako eva wano mu America. Taata wange wandeeta nenzijira ku diplomatic note mbeerako paka kaweweevu paka era n'ennyumba nzisangayo mu America. Mwamutereeza ebintu abantu balowooza. No, so diplomatic visa, the family gets a home, and I think that, it's a good life. It's a good life, bannange. It's a good life? It is. Wobera diplomat, where what we good them? 3 years. Binyuma. Kubanga ate nayijjukira nze nali mwana nga tutambula ku ssomero kati imagine tolina kutambula. Tetwalina amasannyalaze really in the house. Tetwalina running water in the house. So everything was amazing. What do you mean? Bills? No, ngambeka. When we came from that to this. So buli kimu kyali kinyuma anyway. Ngakipya. Byolaba byowuliranga actually osoma tetwalina TV so obisoma mu bitabo kati obirabirako ddala n'amaaso go. Naye ffe yaffe yali suppose kuba ya myaka 3. Naye nkugambye kati government ate bwe yagwa ate muzze mu ntalo kati who's making there was no government ate okutambuza ebintu again, right? So tewaliko funds manyi you have to find your way tewaliwo any organization of how you're going back. Bwogamba tata ddayo abaana bonna balina okuddayo mama alina okuddayo esente zivaawa bali mu ntalo. So that's why we ended up staying. Naye over time in fact gundi organization ene yambye abantu bangi whether you're Catholic or not. I happen to be Catholic. Bagita Catholic Charities. Okay. Gye twaddukira mama ne taata gye baddukira bagamba banaye this is what has happened. Tulina okukola tulina abaana 7 naye there's a war in our country, we can't go back. We need a way to work. Never yamba, never wait, never choose empapula. Beba yamba. So it is what it is. It is what it is. Ebintu bisobola diplomat. Ebintu ne bikyuka bwe bityo. Oh yes. People think nti wojjira ku diplomat. Everything is done. America ogimaze, my dear. Ulirize emboozi. Twadda buto. Yeah, my parents for years until they retired, it was hustle. What? Hustle. Bali ku hustle. Mary olayiko onnimba. I'm nine. Yeah? Naye Mukama yatuyamba. Buli kimu nga olabira ddala Mukama yakirimu. It was just grace. Kubanga mu America n'okuba n'abaana 7 nga bwogenda for example mu church baba batunulira balina abaana bameka. It's not a joke. Olaba omwana omu akulema okufunira ekyokulya. It's not a joke. Kakati we bakuwa diplomat. Ne mugira ku diplomat. Emyaka 3 egyo wegiggwako muba mulina kuddayo. Yeah. Bwe kirina okubeera era yali plan. Yali plan nga taata amanyi tutuddayo in 3 years. Naye ate kati Mwali muddayo site? Yeah, twali tuddayo. It was kyali temporary era kyetwali tumanyi until the wars broke out. Kitegeeze we kitowe kibeera. Omuntu wagira ku diplomat. Abeerawo ebbanga oba emyaka 2 oba olina okuddayo. Bintu bya diplomat we bityo. Yeah, that's why siraba abantu ngeri gye bakyeyagaliramu kubanga omanyi kiri temporary. Kiri temporary? Yeah, that's and yeah, so you have to be careful when God takes you high. You don't know what will happen when you go low. Yeah. Mukama watwala waggulu n'atwambusa. Tulina okujjuka nti yatutuusizza. Be careful. Kubanga, yeah, you don't know. Oyinza okwetaniba permanent. Anything can happen. Kati oba, let's say, twali permanent. Naye kati government ekyuse, tewali government. Guess what? Era kibeera temporary, even if you had come permanent. Mwalimu akasavingako bbanga ki? Oh gosh, I don't remember. Visa mwalimu akagitwalako bbanga. I don't think it was that long. It maybe, I don't remember. Kwanza, manyi omwana omuto nze nali neeyagalira mu bintu.
nga gwe tomanyi kitambula. Ndya Apple for the first time. Nasomanga Peter and Jane kati ndi wano ndya Apple live. Je nasomanga mbitabo. Ndaba TV tuli ku Soul Train. What? Nga byonna ebintu binyuma. Snow. Nze byendiko ng'omwana omuto. Yeah. My brothers and sisters are all hard workers. Hard workers. Whatever God has given us. Okay. So bannange ababadde boogera nti abajjira ku diplomati abo batuswazizza nnyo tebakola ebintu biba bipya gye bali be batuuka muno ne bakuba emisota mumukuba bukuba emisota mu America muno naye onayogerera generation enkadde sitali kwene empya ene empya gwe biki byowulira. What do you think? Abajjira ku diplomat. Sikyali mu circles ezo. Nabeerawa. Siri mu circles ezo. I'm in different. I'm in a simple circle. I don't mind, of course, in Uganda, Odi mwana wani. Yeah. You have to, and that's one thing too. I used, and that's why when I baga ani gwe Uganda America. No way. Kwa sali class ya. Oh. Kate your class is different. They just But for example, your mchala no mwami Bobby ne Bobby Wine. Yeah. Watching by example. By na class by na sente zaabwe. Bazikola. Naye abaana abo bakozi. Ogenda nola ate babayigiriza nabo even how they do it. Bana bali mu nnimiro ndaba videos wano nga bali mu nnimiro n'ogamba wait a minute. Bana Uganda ojja bagamba bana mugende mulime bonna baddukira Kampala kumata baagala kulima. Naye ono bana family abalina buli kimu ekitibwa ssente baazima mashoni yaabwe naye obasanga wali balima bayigiza abaana baabwe kola emirimu. So it has nothing to do with it has to do with the parents. Nkati ngaffe abazadde tulina okuyigiriza abaana bannange nti Mukama leero ayinza okuwa buli kimu naye enkya kiyinza okugenda ate nze kyenkoledde tolooza nti nno kikyo kati ng'omwana wange definitely muwala wange right mu mutima gwange manyi nti buli kimu kyenkoze bwe nfa byonna bibye naye amanyi nti alina okukola kubanga ekyo si kimuteekanga mu mutwe ate n'ekirala right now she doesn't have it. You have to work. You have to work. Okay. Like the Bible said, if you don't work, you should not eat. Okay. Yeah? Yeah. So you have to do some kind of work. Yeah, true. So, ntwala family yokubaga na Uganda. So, kitegeeza nti tata wa aba minister, tata wa aba chi. You go kole emirimu. You go kola. Anything can happen. Anything can happen. Number one. Ate jukira nti those things are working for bane katingo for example but I have land ogenda kwesanga ngikyate tetwakyalitaka obadde weyagalira mbugaga bwaki bwattaka. It's so many things. We need to be humble. That's the bottom line. Yeah? Humble, humility, twetaga humility. No matter the state you're in. You need to be kati abaana mumanye nti gwolina okwekolera ekintu teweesugulira kwoli taata ne maama kye bakoze. That was their hard work and sweat and tears. If you don't work for it, what I've seen, if you don't work for something, you don't appreciate it. That is true. Because you didn't understand the sweat and tears. So really, I have to talk to the parents to make sure, please teach your children these ethics. Anything might happen. Anything might happen. It happened to us. Number one. Number two, be humble. Abana bajja kulabira kufa abazadde. Kubanga bwembanga neesanga ngali waggulu ennyo kubanga nina status nina ssente. N'omwana naye kyajja okukoppa. That is true. Government esobola okyuka. Ebintu ne bikuba sama. Yeah, it happened. It happened? It happened to us. So but you're ready. Mwali ready okwadigestinga. Kubanga batuyigiriza dda. Adjustment. Okola.
kati gwe weekube muto kisinga ebintu bikuba sama kaniyadde just mu supiidi eyawaggulu oli mwana wa minisita oli mwana waani simanyi oli ki oli ku diplomatic note oli muno mu America otayaya butaayayo oti bakuleeta kusoma obuzaabuza bubuzaabuza anything might happen back home nga noba status eyo nekyuka mu speed ng'oli ku ground zero kyetuyita ground zero wano yeeyo mwakituukako but you're ready mwali ready you had God, you had hard work. Nemwesitula. It is what it is. So, it is what it is. But Mary, abadde ayisizaayo just kubabuulira kigenda maaso. So Mary, are you American, African American? Are you Ugandan American? Are you American? Are you Ugandan? What are you? Kati mu America, every black person is called African American. Every black African. Every black person in America is an American. Omita African American. No Ugandan American. Toina kubeera nti no walinnyako na Africa to be called African American. Now, with that said, I'm called who? Well, you're Ugandan. I'm a visitor here. You're Ugandan. I'm just a Ugandan. You're just a Ugandan. Kati, me who's been here since 79. Since 79. I'm a Ugandan American. Nay, because I also have Rwandi's blood, I consider myself African American. The real African American. No, right? You're confusing me, Mary. But I will stick to Ugandan American. No, listen. You are in USA. I'm in USA. They will call you Ugandan American. Ugandan American. But you have Omusaigwe Rwanda. Yes. Over you are Ugandan, Rwandan American. Right. I think at America too. I think at in the right place because America is a melting pot. Okay. Yeah? So you find people mixed with everything. Okay. So I in the right place. So many cultures here in the USA. Oh my God, USA. God bless America. AMIN. So many cultures. That is absolutely true, and I love America for that. Okola mu America, like, are you an artist? What are you doing in America? I'm doing a hodgepodge of things. Na mulimu kusasula bills. Administrative work. But I don't want anybody to kuwulira ekyo nagamba mama yatuuka. I worked hard to get there by God's grace. Bwe mbabuulira olugendo olwali awo. It was not easy. But anyway, so I'm doing that. Naye sente zenfuna Mukama yaŋŋamba nti kati I need you to do work for me. Which work? Which is gospel music. You do music? I do music. Okay. I started, I guess, I don't know, 6-7 years ago. All right. Naye I didn't start suddenly. Nothing started. Singa twegendereza Mukama aba ateekateeka ebintu in the background. True. Kati tubadde twogera balo oyo omukyala naamu eyanyamba nange okwagala even more my Ugandan culture. So we used to perform with her. Cultural performances all over America, different places. And then once that finished, then we continued again with my sister. And here abantu bajja kusasula okuzina ku mbaga zaabwe. Oh, really? Right. Ebyaffe bino ebiganda? Bakasimba, bannange n'Abajeria bamwagala. Are you sure? Aba Cameroon. Omayozina? Yes, of course. Oh my God. Mary. So kati when nagenda okwesanga nga ndi mu prayer group message nejja Mukama nangamba nekira between the dancing I'm in different choirs. Okay. So Mukama nangamba nampulira message mu mutima gwange nti I want you to step out. So nentandika bwentyo naye I didn't know how to. I've never written music. I didn't study music. I just love music. It's in me. Okay. Yes. So music omukolo omuteekawa. You have a platform where you put a music, yes, or you just do your music and keep your music at home? No. Well, of course, YouTube is the easiest platform, but it's also on different platforms for those who want to download it for a price. Now, at least YouTube very free because it's gospel music. Okay.
the most important thing for me is wabe yo muntu amulira and be either return to God, be encouraged, increase in their faith. Kubanga nange Mukama yanzija wala. Okay. Right? Sagala, so a diplomat. This Christian walk, yanzija wala. Yeah. So there are times I'll sing songs like the testimony song. So my Bible, never but nange. There are times I'm Thomas, I doubt. I was like that woman at the well. Nga esanyu yange kulaba yo musajja ambuzaako nakamba hi naye kati bwombuuza otombuuziza bibyo. It's okay. Yeah. Because the most important thing is my relationship with God. Okay. Question jenjagala okubuuza. You do music from diaspora. You guys, your music n'abakola secular n'abakola gospel. We don't receive your music back home. Mukolera baawa, mukolera ba America, mukolera Ugandan community in the USA, mukolera I don't know. What's happening? Okay. Now that's a good question. Kati, for me when I started on this journey, when namanyira omukyala Helen Wagaba. Okay. Now a couple of people nagamba kati omaze okubayo these 2 songs baweereze bakuyambe to promote in Uganda. Back home? Okay. Nembaweze sente naye ogenda okulaba obabuuza work oyagala kulaba evidence mwakozeeyo ki how did you promote? They don't? Nga siraba any evidence of how they promoted. Ate sente ya America bannange si nnyangu yakolera. For one song at that time, I mean, to make one song, it can cost me up to $700. Just one song? Just one song. Audio? Yes. That's audio. And sigaseko video. Sigaseko now my mbutu of Uganda, my sisters and I, nemekwano jafeka tugenda kola video. That's like costumes. 2.7? 2.7 million. That's 2.7 million. Yeah. Okay. So that's 700. Yeah, so it's not. So I stopped. Nalekerawo okunonya promoters in Uganda because I was like, well, I wanted the message also kutuka wana Uganda. Yeah. Kati wano, for me, I haven't found a way except that omuntu bagamba, oh, lero nenayo program, bamanyi nti I sing, then they will invite me. And I do it for free. You do it for free? Yeah, because I want to minister to people. But you invest. Kati, that's where the thing comes in, the question comes in. When America simanyi how to promote it, except njitaddeko ku YouTube, naye also, what I do, I have Facebook, I have Instagram. Kati kyenkola, sometimes I'll say, okay, nina message eno, kanyimbeyo akayimba kali ke nayimba, connect it to the message njagala okuwa this week. Mba omuntu wanaaba awulidde message ngemukuteko n'oluyimba, they will know to find it. So I'm just really self-promoting, but it's more about the message. So what is the problem? Back home, ewaffe fabata like eri gyomusindika yeri problem oba naawe toli organized. Abayimbi beno toli organized. I won't say I would say I don't know if it's about organization. I don't Kwanga now, I can't even say that it's the music. Kwanga, I don't know whether anybody ever heard the music in Uganda, right? Then I would be like, okay. You can sort yourself. So I don't know if it's the music. And the same thing with other artists, right? So I think it's more of not having, because one, for me, it's very difficult to promote myself. Yes. Very difficult, right? Yeah, true. Because if I was to do that, I think I would have to at least be going to Twina festivals. Summer. You have? There are many opportunities all over America. And let me go to America, got talent. But you have that all time, the opportunities. The time, I think, for me, I'll say the time to do that, for me. And I think that's a constraint. You're working 10, 12, or more hours a day. Yeah, true. Because I'm a gospel artist, I tell God I have to make time. Because yampa directive. But if it was just to be andongo, I don't think I would have more than 1, 2 songs.
Okay. Honestly, Okay. because it's just because I feel like I have to find that time. It's the same thing, I think, whether it's secular or not, I think people may not have that time. Problem eriwa mubeera ne opportunities nyingi wano. You have good studios, you have festivals here, you have promoters, serious promoters here, you have good sound here. We have serious promoters. Promoter promoting about Jay-Z bani ba Beyonce bani. They're all here. Okay, but distributor of music basange bo America. Yeah, I think if also I was maybe we're doing American type music, then I was okay with promoter wa Jay-Z and Beyonce. But now you're doing? Now I don't. Yeah, you're not doing that. So you'd have to find the promoter for CC Winans. Yeah. Again, can you afford them? Two. Whatever they ask you of, to promote, they might tell you now you have to go do concert one on a one. That's what they do? Yeah. I mean, a lot of money is made in concerts, right? Yeah. You know, then once people see that, oh, wow, yeah. Guess what? Time. Again, we're back to money and time. So it's not also easy? No. For me, it would be great, I think, if that can go they understand what your mission is. The Buliomakola music, I think, has to have a purpose. I don't care if it's secular or gospel. There has to be a message to the song. There has to be a purpose for why you're doing it. If it's not your gift, it's not your gift. Kubanga olaba Mary, all the platforms ezitekebwako music are very serious. Yeah. They all start from here. Talk about iTunes, talk about Spotify, talk about Shazam, talk about YouTube, talk about all the big platforms are here. Yeah. What is the problem? I told you we're not. I don't think I'm sija kwekwa saba na Uganda. Okujako no, ajja kwekwa saba abagamba they are promoting. Okay. Nesiraba work. Yeah. Abonja bekwasa. No, you need to. Now, you need to do good music America, and put them on these platforms. You don't need Ugandan audience. My music is on all the platforms. It's all there. It's all there, all of it. But again, how are people going to? The problem is that connection. How are people going to know that it's there? Know that your music is there. Yeah. No, you need to bridge that gap. Yeah, Nikati, that's why you're here. Oh, that's the gap I'm missing. Okay. And that's probably the gap we're all missing. Okay. Right? We need to tell people that you do this. Yeah. Okay. So kitegeza naffe twetaaga okubakwatirako to expose you. Yes. And yes. Okay. If you believe in the work that somebody is doing, one is again, if you believe in the product. Yeah, I believe in you. Then that's I what listen to your music. I believe in you. What is the problem? Big lands, zona platforms, zona ezikasuka music all over the world. Yeah, they can. So even in Uganda, tebetaga complaining. No. You can be on all those platforms. But for you can go to California, no tuka ko YouTube gundi. Home headquarter no bagamba. You guys, how can I push my thing? No, Uganda tanja sobola. For you can travel to California, no yogera n'abachi. You can go and go Def Jam no genda ba. Nante kati wewe nabyo yogera byansi ata wange si wansi. But even other East, they are making it. Yeah. Other East, they are making it. So many big But I artists. think also sometimes, sometimes it's just a miracle. Yeah, true. Right? It really is. Baby CC Winans. Yeah, famous in the old days. Gospel. She's an African-American gospel artist. Recently, she came out with songs. You're like, oh my goodness. All right. Mwebale nnyo, mwebale dala Marion ayina emboozi nnyingi nnyo. Naye njamukwatiriza one time. Ebintu bya music nkoya abayimbire diaspora okubeera nga mugamba. There's something lacking. I don't know. Naye njamufuna olulala. Mary, how can people get your music?
bakufuna batya? Bannange ku platforms I'm called Zion Daughter. Zion Daughter? Okay. Ng'erinnya lyange. Okay. Mary, our Blessed Mother, is called the Daughter of Zion. Okay. Sorry, it's kind of like that. Next, Zion Daughter, I am on Facebook. I mean, our messages to encourage people. Instagram. Every platform. Zion Anywhere. Daughter. Zion Yes, Daughter. Zion Daughter. Anywhere. Zion is Z? Z-I-Z-D. Oh, sorry, mbade na video jogenda na Uganda. Ati wano tujiita Z. Muzita Z. Na yes, Z-D. I-O-N? I-O-N. Nechigambo daughter. As in my Zion son and Daughter. daughter. Music wojali? Ali ku YouTube. Ali ku Facebook. Facebook kuliko messages mainly. Okay. Ne Instagram. All right. Mugende mumuwagire gendo subscribing tuberenga Ugandan music. Atambula. Ate kamba bulide bannange waliwo kafuluma soon. You have a new? Kafuluma. Okay. Tukaita nakupenda Yesu. Nakupenda Yesu. Bannange, get your dancing shoes ready. Atenga mwetegeke n'emitima gyammwe giwa Yesu. All right. So bwekityo bwekiri Bugemba atera obeera muno mu Maryland. Otera omulaba ngazze. Pasa Bugemba. Sinatuuka mu circles ezo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Pasa Okudi nkutumiddeko. Pasa Okudi ali kuki? Munaye Pastor Okudi era mwebaza bambi naye anyambe nnyo mu video zaffe abaddewo. He's believed in us, my sisters and my friends in Mbuto of Uganda. Okay. Tubeera n'akayimba nga nkakubye mugamba naye tunoonye essaawa okube video ng'akuba video yaffe. Era ndowooza ne luno yagenda obbikwatamu. Okay. All right. Mwebale nnyo mwebale ddala Levickson nkutumiddeko Pasa Bugembe kyekimu. Naye bonna abayimbi ba gospel bali eno. I think abayimbi ba gospel bonna bagweredde eno. Ba Pastor Okudi, Judith Babiri bonna badduka mu diaspora, ba Feiba Ashaba, bani all the big lions bali eno. Bano bonna bali eno. I think it's high time mu creating a fan base. Muleme kwekwasa base ye Kampala. Create your own audience now. Abayimbi bom diaspora ndoza mu creating mwamba mulabanga enyimba tezikyatuuka Kampala. Create your own fans here. Muyimbira abeno. Kubanga wano mulinda bangi aba Mexico, aba Nigeria, abaki. I think you can be better than ngate mu base nzere. Yeah, I don't think I've ever based anyway. Nze change tijiri best words. I just play nengama mukama. Zinatuuka gye zituuka. Onotayimba kufuna sente. Right. Ali kuyimbira mukama. Amina. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tulabagane next time. Akuuma takuumira mpeera.